Hello. Kasirye. Jebale Kasirye. Bulamu butambula butya? Bulamu bulungi mpozo. Bampise kadima na maji ne kabogoza tuli kubita FM ekinta buli ky'omuziki. Kadimo maze n'okuba. Nkubye kakati. Hachichi. Nafuna obuzibu. Wanji? Nafuna obuzibu. Buzibu ki? Waliwo omuntu wembadde wa. Kakaneti waka. Obadde ogamba? Hello? Hello. Kasirye obadde ngamba buzibu ki? Waliwo muwala. Wembadde ndi mukwana. Okay. Bamuyita Bonita. Naye omuwala oyo kyankoze, omuwala asomba ebintu byange, omuwala muteekamu mupokera buli kiseera. Ate buwala ate kikulumira wabwe oba mweyagala. Anti sooka owulirize okweyagalamu ki nga ssente zange nteekamu mpitirivu piki nina yatugende nga omanye ebya piki buli wiiki nsasula emitwalo 7-6. Ovuga piki? Nvuga piki ndi wa boda nga omanye ebizibu bya piki mutayimbwa bwe tusimattuka naye ebbanga lyemukwanidde muwa ssente zange mpitirivu naye wadde obbaako kyenziza wadde okulabye kwewaafuka kisobola kulabawo okukuba kwagala na ssebo musa toseka muganda wange. Mumaze ebbanga ki? Mumaze ebbanga ki? Myezi 2. Myezi 2. Tolina ke wali olabye? Wadde. Kati yagamba atya? Kati abeera mukumbuzabuza olyo buli kiseera abeera mu bya outing, leero ŋŋendako eno, leero ntwalaako wano. Nennema n'okuweerera abaana bange nga ndi ku Bonita. Olina abaana? Npanvuya buba. Nina abaana 3. Maama waabwe obeera naye? Yanoba. Kati Bonita kikyogala tukolere ki? Kakati kyembadde njagala okunyamba. Bonita namuwola ssente 5,000. Omuwola 5,000? Namuwola 5,000. Mbadde njagala at least kyanzirizeeko ku ssente zange. Wazimuwola ddi? Ziri mu weeks 2 sizirabako ate nowaayo ssente za boda. Kati mbadde nsaba onnyamba omwogeze abeere nga nzitizaako ssente amabanja ganzita. Wayogeddeko naye ku ssente ezo? Njogerako naye buli kiseera abamu Okumpaako yanziza 2 oyagala ssente? Ssente nzeetaaga nina osasula abasajja. Okay, ye Bonita? Ye Bonita. Tumukubira akuwe ssente? Okwoyo okubba. Kale katumukubirako tulabe mukwano. Tuva ku Beta FM ekinta buli ky'omuziki. Bonita. Jebaleko. Kale sebo nawe jebaleko. Obulamu buli butya? Obulamu bweyagala. Bampise kadima na manja ne kabogoza tuli ku Beta FM ekinta buli ky'omuziki wano ku radio. Sebo. Nga batutumye. Sebo. Waliwo omwami atutumye bamuyita Kasirye. Kasirye? Kasirye kyoba? Kasirye mwami avuga boda sweetheart wange oyo. Abadde agamba ki? Ye sweetheart wo. Omulungi wange abadde agamba ki? Yabadde atugambye nti yakuwola ssente 5,000 ate tozimuwanga ate biki ate omwagala kwegamba takutegeera. Naye ng'olina yawo kumpi njogereko naye. Kasirye wangi wuuyo kwali Bonita. Bonita. Oli otya mukwano? Bonita simu ze nka tokyagala zikwata ate ng'omanyi obudde bwe nakugamba buddeyo. Kakkana banange nga ndudde okulaba omanyi nange mbadde kulowoozaako nga njagala kukubirako. Bonita ssente baziba nti obimanyi naggamba ssente z'abasajja ba piki. Nanti wuliriza mukwano, wuliriza kakkana oliwa. Mbadde wano nange mbadde ngenda kukubira nga ndi wano ndisitaaka njagala kulabako. Ate kikibuzibu kyaye nnyo mbuzeeko kiki naye. Oliriddawa? Ndigaba. Oligaba?
Njendye gaba ndi wano gaba. Osobola okujja n'onkimako. Jangu onkimeko. Njagala kulabako. Wentera okusanga. Njendye gaba naawe. Kubbeezi. Kanvuge nzije naye kansubire leero tokambuye. Kati nkuleetereyo ki? Ensingi oba ki, oba osobola okuleetayo kibaga, oba osobola okuta KFC, n'onguleyo ku nkoko. Naye nondeterako n'ekyokunywa mukwano. Okay. Kale kanvuge nzije awo ngenda kusayirira kanzije. Kale nkulinze tonimba. Kale. Kasiri. Wanjisebo. Kati ate gendayo. Wanjisebo. Kati ogenda gaba. Kangende mulabi. Ajja kunsasula tofaayo. Wanji? Kangende mulaba ajja kunsasula tofaayo. Tekiika mutawaana. Kale mukwano wali mutawaana kale. Kale. Neyanza. Kale. Special reporter abantu mubalanguzi kukyenda mu mukaaga tenzesatu tifamba olunaku lwaleero ngezekeno mukataba nakwogerako n'abatuuze ba mukataba tukube mukulwali kyesigenda maaso ge baliko nyabo gwanya amanyi nakiyaga kati wano mukataba wetuli owa pantalewo yafa oba gyali mulamu sebo pantalewo yali mutuuze kuno era gyali mulamu naye kati nyabo okolangani wano nze nkolanga ku kusobaza n'ogize no buli lumu Ssente mmeka kasambu apana nakanana nga temuseera bannange kati baba bapakirira Ssente mmeka muteesa kati akasambu ako ne bakira mu ssaawa oba mbeera mpaka ku makya gwomanyi oba musuze nze kasambu musasula ezange ku makya nga bukedde lumu zino zawula otya eyakasambu n'ey'omutwalo n'akanana olumu obufunda ennyo n'obugazi ennyo saizi ey'omutwalo ebeera etya ey'omutwalo ebamu n'ekinaabira ebiseera ebisenga abafe ne tivi tuteekamu tivi kwegamba oli ekyati nga bulaba ku tivi n'oli ekyati n'olaba ku tivi ne kati kankubuuze lwaki akataba bakaagala nnyo bakawoma nga bisikuiti nga bisikuiti kati buzibu ki bw'osanga mu buno obuloogi bw'osolooza kyawomu osanga dduse ng'obugugu bwonna busibye osanga akalubu nga kakalu n'okola otya olwo n'ogamba owayi kasakulekedde ekizimbe kitegeera naye kati kankubuuze banne kubanga obudde buno ndaba bondiridde empinga abasajja beena ababagula abakyala bambala obupiira naye bwe mamanyi ate nze kati sibaayo biki bizibu kyebirala by'osanga abaana bawala bye bakozesa wano njagala sukka ate kati akawala nga ndabanga akaana akato ne wabayo alonda bannange nawo kalina luumu yaako batwala eri ku kifugi okakasa ku kifugi ku kifugi batwala ne bakola ekyolwo bakatambuza omusalaba Special reporter abantu mubalanguzi kukyenda mu mukaaga tenzesatu tifamba